ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sami K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Abooluganda, Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama yeebale bakuuma. Tumwebaza kubanga tukyali balamu. N'olwekyo ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Katusabe. Mukama waffe Yesu Kristo, tukyali balamu leero tukwebaza olw'ekyo kubanga otuganyizza tulabe olunaku luno. Ayi Katonda omulungi, omuyinza w'ebintu byonna, twala ekitiibwa, twala amatendo. Ndi wano okwogera ku ebyo by'otadde ku mutima gwange, mbigabaneko n'abatukuvu bo Mukama. Nsaba ompe ekisa era Mwoyo wo Omutukuvu y'abayogerera mu nze. Otwale ekitiibwa n'ettendo, byonna mbisabye mu Kristo Yesu. Amiina. Abooluganda, Mukama yeebazibwe nnyo. Twebaza Katonda kubanga mulungi. Olwaleero njagala kwogerako ku bubonero obulanga ennaku ez'oluvannyuma. Era nsaba Mukama atuwe ekisa tuwulirize bulungi n'obwegendereza mu linnya lya Yesu Kristo. Mukama mulungi nnyo nnyo. Tugenda kutandika n'ekyawandiikibwa kiri mu Baluumi 13:11. Baluumi 13:11. Olunyiriri olwo olw'ekumi lugambye bwe luti: era mukolenga bwe mutyo kubanga mumanyi ebiro ng'obudde butuuse kaakano, mmwe okuzuukuka mu tulo. Kubanga kaakano obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe twakkiriza. Haleluya! Nti obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe twakkiriza. Naye atugamba ki? Tuzuukuke mu tulo.
tubeere nga tuli lwedde oli omuntu waffe ow'omunda azuukuke. Oba waliwo ebibadde bitubuzaabuza nga twebase ebigenda mu maaso mu nsi, naye agambye nti kati obudde butuuse, ebiro obudde butuuse kaakano mu okuzuukuka mu tulo, kubanga kaakano obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe twakkiriza. 12 ekiro kiyise, obudde bunaatera okukya. Kale twambule ebikolwa eby'ekizikiza era twambale ebyokulwanyisa eby'omusana. Twambale ebyokulwanyisa eby'omusana, tutambule nga tuwoomye nga mu musana, singa mu binyumo ne mu mbaga ez'okutamiiranga, si mu bwenzi n'obukaba, si mu kwegomba n'obujja, naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo, mwambale Mukama waffe Yesu Kristo, so temutegekeranga mubiri kwegomba kwagwo. Haleluya! Twambale Mukama waffe Yesu Kristo ku ssaawa zino, naye tetutegekera mu kwegomba kw'omubiri. Mukama yeebazibwe. Era ebiro bino bye tulimu eby'oluvannyuma kitugwanidde ffe okuzuukuka mu tulo, twambale Mukama waffe Yesu Kristo, yekka kye kyambalo kyaffe. Haleluya! Era wano bwe baali bamubuuza Yesu nti Mukama waffe, nti ebiro by'ogenda okuddira mu bwe bino, n'ababuulirako ebiro ebyo bwe bigenda okuba. Yesu yababuulirako ebiro bwe bigenda okuba, era yabagamba nti ekyebiro si kyammwe kumanya. Ekyo tukisanga mu bikolwa by'abatume 6, nayo kansomeyo. Awo baakuŋŋaana ne bamubuuza nga bagamba nti Mukama waffe, mu biro bino mw'onookomezaawo obwakabaka eri Isirayiri? N'abagamba nti si kwammwe okumanya entuuko newaakubadde ebiro. Kitaffe bye yateeka mu buyinza bwe ye. 8 Naye muliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe, nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuuka enkomerero z'ensi. Ekyo ekibuuzo nga Yesu bw'atyo bwe yakiddamu abayigirizwa be, ng'ebiro biri bamubuuzizza. Naye ku ssaawa zino we tuli mu biro ebyo. Era Bayibuli eno etugambye bulungi wano nti ebiro bituuse ffe okuzuukuka mu tulo, nti obulokozi bwaffe buli kumpi nnyo okusinga bwe twakkiriza. Kakati oba obulokozi buli kumpi, tulina kukola kiki? Nti twambale ebyokulwanyisa byaffe. Ebyokulwanyisa byaffe by'ebyomusana, eby'obutukuvu n'obutuukirivu, wano we biba birabikira. Mukama yeebazibwe. Tuyina okuba nga twambadde ebyokulwanyisa byaffe eby'obutukuvu n'obutuukirivu, awo tulyoke tuyinze okuyimirira mu nnaku zino. Kubanga era ekyawandiikibwa ngenda bisomako awo ebiranga zino ennaku ez'oluvannyuma, okwesittala kugenda kuba kungi. Naye lwaki abantu baba beesittala? Olw'okuba tebayeteekateeka.
olw'okuba tebaagala kusoma bayibuli, baagala abasumba ababasomera ebayibuli tebaagala kugyesomera, tebalina nkolegana ne Katonda. Omuntu alina enkolegana ne Katonda, bino ebiro mwe tuli ng'ebigenda mu maaso mubiraba mubiwulira, ng'abamu mubiraba ng'abamu bibatuuse nako. Abantu abalina enkolegana ne Katonda tebigenda beesittaza kuba byawandiikibwa nti bigenda kubaawo. Mukama yeebazibwe. Ekyakabenje bigenda ne bibaawo nga tetweteeseteese. Eri Baruumi atugambye mbu ebiro byaffe biri kumpi, tufe tuzuukuke mu tulo, tuzuukuke mu tulo, twebikkuleko bannange, tuzuukuke. Si kuzuukuka kuno kw'okwebaka, leka obwongo bwo bube nga bukyamuse. Omanyi okubanga ayeekanga n'obaako ky'ojjukira. Leka bino bye tulaba bigenda mu maaso bitujjukize, bitukolemu omulimu, bituleetere okweteekateeka. Byonna tewali kitaayogerwa, tewali kigenda mu maaso kitaayogerwa. Era byonna ebyakwekebwa mu kyama bigenda kuvaayo. Eno y'entandikwa, bitandika butandisi. Mukama yeebazibwe. Bitandika butandisi. Kati nze okubazaamu amaanyi nga mbagamba nti tweteeketeeke ng'ekyawandiikibwa bwe kitugambye mu Baruumi 13 olw'e-11. Ddayo kisome bulungi, kibeereko, kiddiŋŋane, kyetegereze. Mukama yeebazibwe. N'Omwoyo Omutukuvu anaakuyamba. Era wali nga bamubuuzizza nti ebiro by'ogenda okukomezaawo obwakabaka bwo byebino, n'abagamba si kwammwe okumanya, naye era yatulekera obubonero. Eri bwe tusoma eno Matayo 24 atulaga nti bwe muliraba kino, muliraba kino, muliraba kino, muliraba kino, muliraba kino, byonna birina okusooka ne bituukirira ne biggwaayo. Mukama yeebazibwe. Era waliwo ekyandiikibwa kiri mu Bayibuli kigamba nti tebababuzaabuza nti Kristo ali eri, nti ne mugenda, bw'ali eno ne mugenda, mbulapu kyetandikidde eno ne mugenda. Ebyo byonna yabyogera. Kati ate obuzibu bwe tusisinkana, tetwagala kusoma Bayibuli, twagala bagitusomere. Buli muntu waali ng'ompuliriza, weesomere Bayibuli, oyite Mwoyo Omutukuvu agikuyigirize. Kubanga ku ssaawa zino kwe tuli, n'okwesiga omuntu ku ssaawa zino kigenda kuba kizibu. Omuntu ayeesigika, mukwano gwaffe omulungi ayeesigika ye Mwoyo Omutukuvu, omubeezi alibajjira. Nti Omwoyo Omutukuvu agenda bajjira, mugenda kuweebwa amaanyi okuba abajulirwa bange. Musabe nnyo mujjule Omwoyo Omutukuvu kubanga ye talimba, mbu tayeeyogeza bibye yekka, nti wabula abijja eri Kitaffe n'abyogera. Mukama yeebazibwe. Leka tujjule Omwoyo Omutukuvu ono. Ate nti tugenda kujjula Omwoyo Omutukuvu nti n'obwakabaka buno obw'ekigambo kya Katonda bugenda kubuulirwa amawanga gonna okutuuka ku nkomerero y'ensi. Mukama yeebazibwe. Kati wabe nga tewaliiwo alina kye yeekwasa mbu teyamanya, awo omwana w'omuntu n'alyoka ajja. Baganda bange, mbazzaamu amaanyi nga nange bwe nnezzaamu amaanyi n'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga, nti ebiro bituuse ffe okuzuukuka. Leka wabeeyo azuukuka, leka wabeeyo azuukuka mu birowoozo bye, ng'ozuukuka nga twambala ebyokulwanyisa byaffe eby'omusana, eby'obutukuvu n'obutuukirivu. Era ayogeddeko wano ku bwenzi, n'ayogera ku buggya. Ebyo byonna bituveeko. Ngenda kwogera ku buggya. Obuggya bugenze mu maaso mu ggwanga, naye ng'abantu tebamanyi na kumanya mbu balina obuggya. Eri mu Bakolisi 3 olunyiriri olwokusatu, nti mugamba nze ndi wa Apolo, nze ndi wa gundi, nze ndi wa gundi. N'ababuuza Apolo yaani? Obuggya buvaawa mu mmwe? Entalo, lwaki waliwo entalo?
abantu bava ku mulamwa ogw'okwogera ekigambo kya Katonda balwanagana ne balwana faabo wa musumba gundi naye bannange tweyigiriza okusoma bayibuli. Bw'onooyiga okusoma bayibuli togenda gamba omusumba wange bamwogeddeko bino, omusumba wange bamwogeddeko bino. Omusumba wo ye Yesu Kristo yekka, kubanga ono Yesu Kristo nze gwe mbagamba ye mutandisi w'obulamu bwaffe era yagenda obukomekereza. Kubanga tosobola gamba ndi wa musumba gundi tosula mu mutima gwe. Leka baganda bange tulokoke. Abantu tubalabireko ebikolwa ebirungi, ebibi tubyesonyiwe. Bw'aba omuntu ng'ayogera ekigambo kya Katonda bulungi ky'oba okoppa. Togenda nnyo wala mu muntu oyo kubanga tosula mu mutima gwe. Era olw'okuteeka okukkiriza mu bantu kye kigenda okuleetera abantu okwesittala. Abantu bagenda kwesittala bangi. Lwaki? Lwakuba obwesige bwabwe baabukwata ne babussa mu muntu. Temwesiga muntu yenna. Leka twesige Yesu Kristo yekka nga bwe tusoma ebyawandiikibwa kubanga ye yeesigika. Osome ekitabo kya Bebulaniya 12 n'okutandikira ku lusooka n'olwokubiri nti ye mutandisi w'okukkiriza kwaffe era ye mukomekereza waakwo. Kubanga mu ye temuli kibi. Yesu Kristo teyakola kibi, yajja okutufiiririra. Naye abantu bagenda okugwa nga beesiga abasumba. Era mbasaba nga mbeegayirira, gwe weesiga omutima gwo kuba ogumanyi, osula nagwo obeera nagwo ate osobola okweziyiza. Kati oli gwe weesiga tomanyi oba yeeziyiza oba teyeeziyiza. Osobola okugamba nedda kino tekyawandiikibwa bwe kiti, ebirowoozo ebibi ne bijja n'obikuba. Olwaluli nabagamba nti mweragenga eri mubeere ne Mukama emisana n'ekiro nga waliwo alaba ng'era tewali n'alaba kubanga ebiseera bino bibi. Nze benzija nnumya nabo abamu nze nga mbabuulirako ku rapture engeri gye nagirabamu n'abantu abaagenda. Abantu bano abagenda okugenda bagenda kubanga bambadde Yesu Kristo. Kati Yesu Kristo ng'akomawo okunona, akomawo kunona ye. Era ekyawandiikibwa kitugambye twambale Yesu Kristo. Kati gwe bw'onooba toyambadde Yesu Kristo togenda kutwalibwa. Kanduddemu Abaluumi 11:13 tutambulenga nga tuwoomye nga mu musana, si mu binyumo ne mu mbaga ez'okutamiiranga, si mu bwenzi n'obujja, si mu kuyombanga n'obujja. Mukama yeebazibwe, si mu kuyombanga n'obujja. Nti naye tukole tutya? Naye mwambalenga Mukama waffe Yesu Kristo, so temutegekeranga mubiri olw'okwegomba. Mukama yeebazibwe. Twambale Mukama waffe Yesu Kristo. Tugenda kumwambala tutya? Nga tumulowoozaako emisana n'ekiro. Kubanga kye nategeera omuntu ayajjula Omwoyo Omutukuvu takola kibi. Ekyo tekisoboka, aba yajjula. Kati bw'oba wajjula tokola kibi. Ate Omwoyo Omutukuvu ono yatukulembera, yayina okukulembera, yayina okukulaga ky'olina okukola, yayina okukulaga ky'otalina kukola. Mukama yeebazibwe nga yakujjula nga toli wa kitundu. Bw'oba wajjula Omwoyo Omutukuvu awo oyambadde Yesu Kristo. Ebyo eby'obujja tebigenda kulabikiramu ggwe. Ne boogera ku muntu oba n'owulira ekintu ku muntu n'osaanuuka.
era ekyo ekyowulira ekikubaako munda mu ggwe ekyo kyoli kyekikukakasa nti tonnatuuka. Nga n'ekirala mu biseera bino waliwo okwesittala kungi era abagenda okwesittala nabo bagwanidde beetereeze kubanga temunnaba kwambala Yesu Kristo. Kubanga singa oba oyambadde Yesu Kristo ebyo byonna ogenda bisanga mu byawandiikibwa nga kikulaga nti ebyo bibigwanidde okubaawo. Mukama yeebazibwe abooluganda. Ngenda kusomako wano n'era ekyawandiikibwa ekirala. Kansomeko wano ku bubonero Mukama waffe bwe yatulaga obugenda okukola ki okubawo mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Ojja gisome eyo Matayo 24 yonna ogisome. Kati nze bwe nali nga ngitegeera nze nimpandiikako wano ng'okubikkulirwa Mwoyo Omutukuvu kwe yali ampadde. Ekisooka, bangi balijja mu linnya lya Kristo naye nga balikyamya bangi. Ekyokubiri, entalo n'ettutumu ly'entalo. Ekyokusatu, eggwanga lirirumba linnaalyo. Ekyokuna, kabaka alirwana ne kabaka. Walibaawo enjala. Obwo nno tuli mu bubonero. Walibaawo enjala, walibaawo ebikankano mu bifo ebitali bimu. Balibawaayo okubonyaabonyezebwa, balibatta. Mulikyayibwa amawanga gonna ku lw'erinnya lyange. Era bangi balyesittala. Mukama yeebazibwe, bangi bagenda kwesittala. Okukyayibwa kwe tukyayibwa batukyayira bwereere mbu twekoza. Abasumba abo abanene bwe bakola ebibi ne babivuma ffe mwogera ki? Abantu ne balayira mbu bo tebasobola kulokoka olw'okuba abasumba bakola ebintu ebitasaana. Naye ng'amazima gali nti omusumba omulungi ye Yesu ataakola kibi. Era bw'oba obuulira omuntu enjiri toggwamu maanyi, genda omubuulire Yesu Kristo ayajja nga mutuukirivu ng'era mutukuvu atalina kibi. Ate abantu abo si be balina okukkiriza kwaffe ffe tukkiriza Yesu Kristo. Tokkiriza mbu mu linnya lya Apolo oba mu linnya lya gundi si ye yakufiiririra ku musalaba. Tukkiriza mu linnya lya Yesu Kristo ffe okulokolebwa. Nasomye ekyawandiikibwa nga kigamba mbu buli alisaba erinnya lya Mukama alirokolebwa. Ngenda kibasomerako awo, kiri mu bikolwa by'abatume. Buli alisaba erinnya lya Mukama alirokolebwa. Ku ssaawa zino tugwanidde nnyo tusabe erinnya lya Mukama atulokole mu bino ebigenda okujja. Atuzimbe ku ssaawa zino, tuzimbibwe mu muntu waffe ow'omunda, kubanga bitandika butandisi. Emabega eri tebyali bwe biti, bitandika butandisi okubaawo. Mbadde njogedde ku kino nti balyesittala, bagenda kwesittala. Mumanyi abantu abakeesittala, naye bano abeesittala abangi mwesomere Bayibuli. Olaba ogyesomera Bayibuli ogenda kubanga weesigalizaayo okwesittala. Tolina muntu yenna gw'ogenda kwesiga wano, kaabe taata wa yakuzaala, kaabe maama wo, kaabaani, tobaako gwe weesiga. Leka obwesige bwo busse mu Yesu yekka y'atakola kibi. Ekizibu ekiri ku bantu, mugenda ne muwulira abaweereza ba Mukama nga babuulira ekigambo kya Katonda obulungi ate ne mubeesiga. Mu kifo ky'okwesiga Katonda mubayigireko buyigizi, naye temubeesiga. Tobaako gwe weesiga. Ekyo kye kibaleetera n'okumenyeka emitima, omuntu n'agwa n'okusituka n'alema okuddamu okusituka. Bwe mulaba Yesu Kristo yagwa. Kati Yesu bw'aba teyagwa ng'abasumba basobola okugwa, abo bantu muntu nga ggwe nga naawe bwe bikubaako
nga naawe bwe byakubaako nga tunnaba kutegeera mazima n'ogwa, kubanga kyawandiikibwa nti omutuukirivu agwa emirundi 7 naye bw'agwa tasigala awo waagudde. Ate n'okugwa tetulina kukyenyumiririzaamu. Kakati baganda bange, muddemu amaanyi muleme okwesittala. Tulina Yesu Kristo ataakola kibi bwe tuba tutunuulira yekka, kuba ye mutandisi w'okukkiriza kwaffe era ye mukomekereza waakwo. Haleluya. Ekirala, baliwaŋŋanayo, balikyawagana, bannabbi b'obulimba balijja bangi, balikyamya bangi. Obujeemu buliba bungi nnyo. Okwagala kw'abangi kuliwola. Ekyo mukiwulidde. Enjiri erina okubuulirwa amawanga gonna mu nsi. Ekyomuzizo Danyeri nnabbi kye yayogerako nakyo kirina okulabika. Mukama yeebazibwe. Bino byonna bubonero obw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, naye nga wano atugamba bino birina okusooka okubaawo. Kati nga nja neera okubazzaamu amaanyi nga mbagamba temukkiriza abantu bagamba mbu Yesu agenda kujja lunaku bwe ruti nze nze yabindaze, kubanga eri ekyandiikibwa tukisomye mu bikolwa by'abatume emu okutandikira ku lw'omukaaga nti okumanya si kwammwe. Katonda bw'aba teyabikula kumanya, naye olunaku mbwe ebyolunaku n'ebiro ebyo si bye byammwe okumanya, naye mutegeere kino. Bwe tujja eno mu Matayo 24 yali mutugamba bino byonna birina okubaawo. Era walibaawo ebibonyoobonyo, walibaawo ekibonyoobonyo ekinene. Walijja Bakristo bangi ne bannabbi b'obulimba bangi, balikola obubonero n'ebyamagero n'okukyamya, balikyamya n'abalonde oba nga kiyinzika. Haleluya, Mukama yeebazibwe. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, kiddira eri erife abalonde ba Mukama okukyamizibwa ne bano ab'obulimba. Omwoyo omutukuvu bw'anaaba ng'atuula mu ffe tetugenda kukyamizibwa. Lwaki bano abantu bagenda kukyamya n'abalonde bangi? Bajja kuba tebajjudde mwoyo omutukuvu. Kyova olaba omwoyo omutukuvu kyekyomuwendo kye tulina. Yagamba tagenda tuleka nga bamulekwa, kubanga mulekwa bwe bamuleka aba mu kubonaabona. Kubanga bw'onooba toyina mwoyo omutukuvu bano bajja kukyamya ng'oli mulonde, agambye oba nga kiyinzika. Ebyo byonna bye ndi mu kwogerako, genda osome Matayo 24 yonna, ate ogisome mpola mpola ng'okkakkanye ojja bisangamu. Kaakati ffe oba nga tuli balonde tujjule mwoyo ono omutukuvu. Bwe tunajjula ono omwoyo omutukuvu tetugenda kukyamizibwa na bintu bino. Tetugenda kukyamizibwa na bintu bino kyennaku z'omwezi bwe ziti, essaawa bwe ziti, awo n'atuuka. Nedda, ffe tugenda kuba nga twajjula omwoyo omutukuvu emisana n'ekiro nga tuli naye. Nga tuli naye emisana, tambula naye, wonna w'oli tambula naye. Leka kubanga ojjukira bujjukizi. Nze nalabako rapture, abantu abaagenda baali baasalawo ng'emyoyo gyabwe gibeera mu ggulu, babeera batunudde mu waggulu. Si kutunula waggulu nti okanula amaaso eri waggulu, eri mu muntu w'omunda nga balowooleza mu ggulu, nga bakolerera mu ggulu. Era eyo rapture bwe nagiraba waaliwo akavuyo kangi. Ebintu bino nze ntera byogera, era abasinga benzize njogerako nabo nja nga mbabuulira ekiriwo, ani agenda okgenda. Tebabikeberera mu ntambula z'omu mubiri, mboba ono akola bw'ati, ono ayogera mpola mpola, ono ayogera kigambo kya Katonda. Omuntu agenda okgenda olw'eddaali eri. Tuli wano ku nsi naye abamu bali wano. Tuli wano naye abamu bali mu ggulu, abamu bali mu Geyeena.
era nabagambako ekitabo kiri kye nalaba amannya agali mu kitabo ky'obulamu n'agali mu kitabo ky'okufa bwe gavaayo bwe gadde eno bwe gavaayo bwe gadde eno abeenenya nga badda mu ky'obulamu abagudde nga badda mu ky'okufa ebyo sigenda bigenda mu kiwanvu naye nga twogera ku muntu ono agenda okutwalibwa agenda kubeera atya ayina okuba nga yeeteeseteese nga yajjula omwoyo omutukuvu ono omwoyo omutukuvu gwe tulina yekka yagenda otuyamba okubanga tutwalibwa kubanga ekyandikibwa era kitugambye twambale Yesu Kristo. Haleluya. Kati okumwambala omwambala otya olina kubanga gw'olowoolezaako bannange tokkiriza birowoozo by'okuddukira mu nsi nnyo. Ate sibagamba nti nnowe mulekeyo okukola mutuule awo mulinde tugamba eri mu muntu w'omunda ŋŋamba mu muntu w'omunda beera muzuukufu mu muntu w'omunda beera muzuukufu ku mulimo kw'olinga okola beera muzuukufu oba olina ekkanisa mw'okuŋŋaanira gwe totunuulira abantu mbufe abeewagindi ebyo tebigenda kukola lokoka ku bubwo gwe nga gwe. Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula lya ssente ebikozesebwa mu nsonga ezaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesowoddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga abenkya engero 11:25 emmeme egabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads sabbuuni shavers engoye ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olabanga ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku noti 786 noti 26 okugaba guba mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media Menstrual Empowerment. Lokoka gwe nga gwe ate tolokoka musumba kuba abantu abalokoka abasumba ku ssaawa zino bagenda kuva mu bulokole. Bw'oba walokoka musumba gundi nga walokoka musumba Apollo oba Paulo ogenda kugwa kubanga ekyawandiikibwa era tukisomye eyo mugenda kwesomerayo Abakolisi ekisooka 3 osome empaka awo Mukama w'anaakulungamya. Wagamba nti Paulo ne Apollo si kintu naye omukuza ye Yesu Kristo ye nannyini byonna yakuza. Kati ababuulira enjiri bo bakoze kye bateekeddwa okukola kubanga bakozi ba Mukama ekyo kye yabatuma okukola. Bakubuulidde enjiri bakubuulidde ekigambo tambula bw'oti ky'oba otwala naye totunuulira bo n'otuuka n'okubalwanira n'otuuka n'okubayombera n'owulira obujja nga bamwogeddeko ekibi ng'ate tosula mu mutima gwe. Tosula mu mutima gwe. Buli muntu yeerwaneko ye nga ye. Tewali byakulwanira bantu lwerwanire gwe olutalo lwo kubanga omutima gwo osula nagwo osobola n'oguziyiza. Kati oyinza otya okuwulira obujja nga boogedde ku muntu gw'otasula mu mutima gwe. Kati bwe biba bituufu bye bamwogeddeko ku lunaku luli n'olaba nga bituufu ogenda kukola ki? Twesige Yesu Kristo yekka n'omwoyo omutukuvu kubanga byesigika. Haleluya. Mukama yeebazibwe nnyo. Era waliwo ekyawandiikibwa ekirala kyenjagala tusomeko nga nyanguyiriza ebikolwa by'abatume 2:17. 2:17. Mukama yeebazibwe. Olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma
bw'ayogera Katonda. Ndifuka omwoyo gwange ku balina omubiri bonna, batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula, n'abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa, n'abakadde bammwe balirota ebirooto. Walibaawo 18 walibaawo n'abaddu bange n'abazaana bange mu nnaku weewaawo kanduddemu weewaawo ne ku baddu bange n'abazaana bange mu nnaku ziri ndibafukira ku mwoyo gwange baliragula. 19 Ndireeta eby'ekitalo mu ggulu waggulu n'obubonero mu nsi wansi, omusaayi n'omuliro n'okunyooka kw'omukka. Enjuba erifuuka ekizikiza n'omwezi okuba omusaayi, olunaku lwa Mukama olukulu olulitenderezebwa nga terunnaba kujja. Mukiwulidde bulungi, musome Bayibuli. Kati ebyo byonna ebisinga tetunnabibaawo, naye gye biri byeteekateeka, kubanga nze guno omulundi gwakubiri nga ndaba ekizikiza ekyo. Omulundi gwange ogwasooka, luno lunyiriri olwabiri, enjuba erifuuka ekizikiza, nakiraba ekizikiza nga kirina we kisibuka nga kijja. Kati ekizikiza ekyo bwe kyali kijja ninkirengera, ate bwe nali nga nkirengera, oba nze ebirooto byange byewuunyisa, bwe nalengera ekizikiza ekyo ate ninkiyingiramu nga okwolesebwa ndi mu kirooto, ate ninyingira mu kwolesebwa nga kyamala ne kituuka, nga kyali kizikiza kibi nnyo, nga kikwafu, nga kiringa ekisolo, nga kyantiisa, nga kireetera omuntu yenna awali okubanga atidde nnyo, ate gye kikusanga gy'obeera. Tewali kugamba mbu ogenda kufumiitiriza otambule mbudde waka ewuwo. Ekizikiza ekyo nga mmaze okukiraba nga nkiyingiddemu, ennaku zaakyo nakiraba nga kibanga ekikulaba, ne bwe weenyenyako bw'oti kibanga ekikulaba, naye nga kitiisa nnyo buli muntu we yali yatya. Mukama yeebazibwe. Kati nga ndi mu kirooto ekyo bwe nakiraba ninkitegeera kye kiri, nintandika okuleekaana, ninfuluma mu nju nga ndeekaana, abange waliyo ekijja, abange waliyo ekijja, bannange mukkirize Yesu asobole okubawonya, mulokoke Yesu yatuwonya kino. Abantu bonna nga tebanfaako, nga bantunuulira bandaba nga nze agudde eddalu, naye nga nkirabye kijja. Kati bwe bwakya nga tebunnakya nga sinava mu kirooto, era Mukama nandaga okwolesebwa okulala, ng'enkuba eringa egenda okutonnya, naye abantu bamanyi okulaba obubonero bw'obuliwo. Enkuba bw'eba egenda okutonnya, buli muntu adduka n'ayanula engoye ze, nindaba abanula kasooli, nindaba abanula engoye, nindaba abantu bonna nga beeteekateeka enkuba tesanga bintu byabwe bweru. Naye nga oli omuntu ayali nange nga mbuuza nti kiki ekiremesa abantu bano okutegeera bino? Nange ninsoberwa awo we nava, ndyoke ntandika okubaleekaanira buli muntu akole ki, yeeteeketeeke, naye nga yeeteekateeka atya, akkirize Yesu Kristo yekka asobole omuwonya. Gye natambula eyo nga ndeekaana abantu okweteekateeka, abatamiivu mwattu ne bampuliriza, ne bakitegeera ne bakkiriza. Kaakati kyakabenje nnyo abantu abali mu kkanisa, ababedde mu kkanisa, abaamanyiira Katonda, okubanga luno olunaku lwa Katonda, nga Yesu agenda kujja abalekewo, ate musange nga bali be mwembadde mumanyi mbu batamiivu bamalaaya baki bayingidde mu bwakabaka obw'omu ggulu, ng'ebyawandiikibwa bimaze okutuukirira nti ab'olubereberye baliba ab'oluvannyuma. Sinabaaluvannyuma oluusi n'obutatuuka. Mukama atuyamba atusaasire, twetereereze wano nga tulaba ebintu bino. Kati ze zino ennaku ez'oluvannyuma ze twogerako,
ekyo ekizikiza njagadde mbatangaazeemu ku ekyo kye nalaba. Mukama yeebazibwe. Ojja kweyongera waawo ng'osaba ng'osoma kate bwe weesabira. Kankamaleyo. Olunaku lwa Mukama olukulu olulitenderezebwa nga terunnaba kujja. Okiwulira? Bino byonna birina okubaawo baganda bange. Twegendereze. Rapuca kyaddala obunnabbi bwe bujja nti rapuca nagirabye Yesu agenda komawo bituufu, naye lunaku ki? Batugambye eri olunaku si lwammwe kumanya. Mukama yeebazibwe. Naye bino byonna birina okubaawo, oba byabaawo dda nze saabiraba naye simanyi. Naye kye tulina okukola kwe kweteekateeka. 21 olulituuka buli alisaba erinnya lya Mukama alirokolebwa. Haleluya. Buli alisaba erinnya lya Mukama alirokolebwa. Erinnya lya Mukama togenda lisaba wali eri ku luli olunaku, balisaba kati. Kubanga bw'osaba kati erinnya lya Mukama yakuwona, Omwoyo Omutukuvu agenda otuyambako okweteekateeka. Haleluya baganda bange. Mukama atuyambe era atutaase. Mukama yeebazibwe. Ngenda kusembyayo n'ekyawandiikibwa ekyo ekiri mu Basesalonika, era nakyo kiri mu kweteekateeka. Ngenda gitandikirawo. Basesalonika ekisooka 5 kantandikirewo. Naye ebyentuuko n'ebiro abooluganda temwetaaga kubiwandiikirwa, kubanga mwekka mumanyidde ddala ng'olunaku lwa Mukama waffe lujja ng'omubbi ekiro. Bwe rutyo ekyo mukiwulidde? Ng'omubbi ekiro bwe rutyo bwe lugenda okujja. Kyekiri kye mbagambye tubeere nga tuli beeteefuteefu emisana n'ekiro, kubanga lujja ng'omubbi. Kati awali akabenje ye muntu kwogera mbu lujja lwa 6 oba lwa Sande. Okiraba kati tukole tutya? Naye era nga terunnajja mulimu kufa abagenda. Bw'ogenda kati ng'Esande tennatuuka gw'okweteekateeka onaolagawa? Tweteeketeeke emisana n'ekiro, omuntu w'omunda abe muzuukufu. Haleluya. Olwokusatu bwe balibanga boogera nti mirembe, siwali kabi, okuzikiriza okwamangu ne kulyoka kubajjira ng'okulumwa bwe kulijjira omukazi ali olubuto, so tebaliwona n'akatono. Mukama yeebazibwe. Kati wano atugamba ku bano abateeteeseteese. Abateeseteese baliba bali mulyawo mirembe, tuli bulungi, tewali buzibu, okuzikirira ne kulyoka kubajjira. Naye ffe twesimye olw'okuba tuwulidde ebigambo bino, tugenda kutandika okweteekateeka nga tetutunuulira basumba, nga tetutunuulira baweereza. Sigambye nti mubakyawe, mubawulirize. Kyayogera nga kikugasa kitwale kikwongereko. Tunuulira Yesu Kristo yekka, kubanga Yesu teyakola kibi. Mukama yeebazibwe. Namba 4 naye mmwe abooluganda temuli mu kizikiza. Olunaku luli okubasisinkaniriza ng'omubbi. Haleluya. Ffe abatali mu kizikiza nti olunaku olwo lutusisinkanirize ng'omubbi, lugenda kujja ng'omubbi eri bano abatamanyi, abagamba mirembe, tuli bulungi, tunywe leero, n'enkya tujja kuba bwe tutyo, n'enkya tujja kuba bwe tutyo. Ffe tugenda kuba tutya olw'okuba tulina Mwoyo Mutukuvu atujjukiza emisana n'ekiro.
kyekiri kye nabagambye nti ate ekyo ekigambo ekyo kye nabagambye era nakijje mu kubikkulirwa kubanga Katonda alina ebintu by'abandaze. Tambula ne Katonda ekiro nga tewali alaba, mu birowoozo n'enfumitirizo ey'omutima. Tambula ne Katonda emisana ng'abantu balaba. Kati gw'obeeraawo gwe ng'oli ne Katonda ssaawa zonna, gwe terugenda kukusisinkaniriza ng'omubbi. Lwaki? Kubanga toli mu kizikiza, toli nga bali aboogera mirembe mirembe. Olwokutaano, kubanga mwenna muli baana bakutangaala era muli baana ba musana, temuli ba kiro. Newakubadde ab'ekizikiza, ekyo kiwulidde ekyo? Bwe tuba nga tuli baana ba musana, natandikidde eri mu Baluumi nga nsomesaako awo ng'atugamba mbu twambale ebyokulwanyisa byaffe eby'omusana, eby'obutukuvu n'obutuukirivu, nga naawe Mwoyo bw'agenda kikubikkulira awo. Nsaba Mwoyo Mutukuvu akuyamba kikubikkulire ennyo. Mukama yeebazibwe. Kale nno tulemenga okwebaka ng'abalala, naye tutunulenga, tulemenga okutamiira. Haleluya! Tulemenga okwebaka. Okwebaka kwayogerako si kwa tulo tuno nti buzibye nti kanneebake. Tuleme okwebaka eri mu muntu w'omunda. Tuleme okwebaka tubeerewe eri, kale ne bw'oba weebase nga bali abawala abatano bonna bwe beebaka, naye eri mu muntu w'omunda nga mulamu. Kubanga Yesu asobola okujja nga na budde bwa kiro nga twebase, ng'abantu beebase kuno okwebaka okw'omubiri, naye ng'omuntu w'omunda wo teyeebase. Mukama yeebazibwe. Muzuukuke, muzuukuke baganda bange. Muzuukuke, muzuukuke nga Mukama bw'ali omulamu naye anaabaakira. Mukama yeebazibwe. Katonda tasobola kwakira muntu yeebase, ayakira bazuukuse. Zuukuka, weeweeyo, tandika omunoonya. Wuliriza abantu abasumba bye boogera naye tobagoberera, kubanga tomanyi gye bagenda. Goberera Yesu Kristo yekka. Tambula naye. Haleluya! Sa Mukama abampeera omukisa era abakole bulungi. Mukama abakuume mu Kristo Yesu. Shalom, shalom. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.